ate kati nze njagala na mukazi wange neba nitukiza mufulufutu kati naye mwagala omwagazaaki yakusibye ebbanga eryo no badde mukumira nti ate omukazi mwagala nga tumwagazaaki sina kyemwetaaza simukwagaliza mwagala ebyo byempulira mbu simanyi biki kati mwagala gubeera mutima mubi munna ali mu mikolo gye ateekateeka bamala dde okukyala ewasenga kati bagenda kwanjula kakati oddawo otta emikolo gyabwe omutima omubi ekyo gwokutta omukolo kati gwamu bo gwe bantwala nembeera mu kkomera gwe mutima omulungi nembeera musajja nzize emabega emyaka egyo laba ennyumba yange bweri laba bweti bwe yali n'olumu nga yali yeeyagaza n'ebintu byange byonna bitundiddwa byonna nze nzize emabega emyaka gyonna oŋŋamba nti ogwo kati nze kugenda kuba mutima mubi wabula nze ndi ku sayidi njagala amanzi amasajja gyendiko yakutta mukolo kiba kyetagisa okutta omukolo nze wendi kubanga ebbanga lyonna muganda wange lyamaze mu kkomera tulina okunoonya ekintu kye tubasasuza ekibaluma nga ffe bwe twalumwa ne muganda wange bwe yaluma naye egy'okuzza simanyi eyo omukazi we simanya biki ebyo sibyagala nange sikiwagira nkubuulira nze ebyo sibiriiko ebyo sisobola kudda mabega nga bo bassa obulamu bwange bassa obudde bwange ennyumba yange buli kantu kwange konna mwakatunda musimanyi mulimu kulwanira misaala kati ye muleke mwali eri ayina kati mukazi wange mwagala babifa ffe mwagala oba bifa kugambe bife kyogamba gwe wera banyogera naye kati bifo byonna lwaki olonzeewo okundeeta wano abantu bali disorganized wati mbaddeko n'ensonga ssatu bwetuulira ekifo kyonna kiri disorganized tewategeerekeka lwakuba nti nagumye nga mmanyi wantu wenja tewakibayinza kunkola tewali ensonga lwaki ngumye neŋŋamba oba ekifo kifaanana kitya oba kifaanana kitya kantuukewo naye wantu wali disorganized nnyo wetuwo newafaanana kituufu kyoyogera era wali disorganized naye mbadde n'ensonga lwaki njagadde okuyita mu kifeero ekifaananako bwe kiti nolonda wano yes alo ntuuse olwakwe wantu wona wa disorganized wone wantu wali byabyo kugamba kifundukwa kiri awo ndi safe awo ntalina kyayinza kunkola tewali kiwayinza kunkola kyonna kyonna ndi safe mwesobolera tewali kyayinza kunkola it's okay mudde kubyamu mudde kubyamu it's okay kale yes ndi safe nnyo okay mukulu kati ensonga ki yakumpisizza kati ensonga enkulu essebo lwaki nkubira essimu kirungi nga bw'ogambye ennyumba eno ogiraba nga bw'ogambye eri disorganized ruumu eno yali ejjudde ebintu eno bulungi nnyo naye essaawa eno eri bweti nga bw'ogiraba maze emyaka egiwera 7 nga siriwa wera bantu wali disorganized bwe wati kandi kitegeeza ki ekyobutabeera emyaka 7 kikwataganira wanange nina ensonga lwaki nkwiza ensonga ki buli obuyagala mulimu ekyo nakyo nkimanyi
bw'oba olina kyoyagala okukwasaganyizaako it's okay, nsobola okuyambako nakyo nkitegeere. Kale nsonga ki eyo gyongamyako emyaka 7 simanyi bantu wali disorganized nsonga ki? Mukulu, mu kunoonyereza kwange nawulidde nti oyagala kwanjula era ogenda kwanjulwa. Nze era bino nenjagala mbikugambe. Nze kulaba emyaka 7 gye njogeddeko, emyaka 7 saagimala nti wannali ngenze kukola wanna gye nali wabula nali mu kkomera. Era nga mu kkomera eryo emyaka 7 eyagintuusaako okuyingira mu kkomera ye mukazi gw'oyagala agenda okwanjula. Omuwala agenda okwanjula omumanyi bulungi nnyo. nemumanyi bulungi oba omumanyi bumanya. Omuwala ayagala okwanjula si ye Gloria Bukirwa. Okakasa obumanyi bulungi nnyo ebimukwatako ng'oggyeko bino okumulaba ng'omuntu. Oyo omuwala ye yansibisa ng'alina olubuto. Nenkola obusibe nembumalako. Kyokka ngenda okudda ng'olubuto lw'omwana wange lwe nali muwadde baalugyamu. ebigambo byogera ku Gloria bituufu oba omala googera bigambo byosanze? Sebe ebigambo byenjogera bituufu era mbina n'obujulizi kubanga nze nga bwe nkugambye nva mu kkomera. Oyo omuwala ye yansibya. Kyokka ekisinga okunnuma nti bwe bansiba n'olubuto lwe yali alina ne balugyamu. Kati njagala bambuulire oba kiri mu mateeka okukola abortion nga bajjamu olubuto lw'omwana wa. Kyokka nga nze ekibonerezo nakikola. Naye nze njagadde kubuulirako ku muntu gw'ogenda kukola ki, agenda okwanjula. Bw'oba obadde tomumanyi mutegeere. Bw'oba olowooza bye nkugamba nti nkulimba, njagala ofuneyo obudde oyite Gloria, oluvannyuma nange ompite tubeerewo abantu aba basatu byenjogera bw'anaabyewakana ng'awomanya nti nimba. Ate bw'oba oyagala ne ku olwo lwennyini olunaku nja kujja ne fayiro yange kwe bansibira okukase oba byenjogera nimba. Kyogamba Gloria yazaalako dda? Kyekyo kubeera bw'abanga olubuto yalugjamu era ajjemu olubuto era aba yazaalako. Ate n'ekyokugjamu olubuto kikolwa kibi nnyo n'amateeka tegakikkiriza. Njagadde omanyi. Kale bwe babanga ddala bajjamu olubuto lw'omwana wange n'ensibwa ebbanga eryo lyonna lyonna, njagala olwaliro nabo bambuulire oba ekyo ekikolwa kye baakola kyali kituufu oba kyali kituufu oba si kyo tajja kubyanjula y'ebyo akomewo adde mu maka gange afumba. Ebintu bitabuse Saara, ebintu bintabuseeko. Akasajja kabanja mwana, akasajja kasewa ne bannyina baako. Sima n'omukazi n'obadde akamuyita mukyala kojja. Bali nga akasajja katabuse kabanja mwana waako. Nga kakambwe. Nga baagala mwana. Oli musiru. Otegeera bulungi Saala. Kati neero ope nti olubuto nalugjamu bansibe. Ekyo sijja kisobola.
sisobola kweropa kati nga ntandika ng'omusajja gyambaga nti bannange basebo ne banyabo olubuto nalugjamu abo banteeka mu kkomera Sara ekyo sijja kikola sisobola kweteeka mutayimbwa nga nange ndaba Kati obwedda mu bigambo byoyogera oyogeddemu ekyamagezi ekyoba okwogera kati kyekyamagezi olubuto ndwegaane mbagambe nti lwavaamu kituufu ngenda bagamba nti olubuto lwavaamu ekyo kyoyogedde ate kyekyamagezi ngenda bagamba kimu nti olubuto lwavaamu nange nalabiraawo ng'olubuto luvuddemu ate nze Katonda ngenda bagamba nti olubuto lwavaamu nebyosoose okwogera byo tebyabadde namagezi mbuneeroope mbu olubuto nalugjamu ntya nga niyetwala ku poliisi ng'alaba ku myaka gye nina munfiira eyo kino kyosembyeyo okwogera Saara kyekyamagezi ngenda kubagamba ekigambo kimu nti olubuto lwavaamu lwabuukamu kale neeyanziza mbeera bulungi Gloria mwana wange ebintu bitabuse akasajja katabuse ne famire yaako baagala mwana naye nze sigenda kusiwa Gloria ekirungi naawe okuze owezezza emyaka 18 tokyali mwana muto ate ebyo nze byekugamba n'obuuta z'amatama n'osimba amannya ebyo byesaagalira ddala nze kugamba ekigambo eki akasajja konna wookasangira mukulu oba muganda gwako oba onosima mukyala kujjaako njalo bagamba ekigambo kimu nti olubuto lwakola ki lwavaamu obagamba otya olubuto lwavaamu owulira ompulira bulungi omuntu yenna kasita akubuuza oba osanze olisima muganda wako naamu oba osanzeyo nyini bagambe kimu olubuto lwakola ki ate okyogera ng'okugumiza kugamba nti obagamba otya olubuto lwavaamu ogera n'osimatuka ebigambo ebirala n'olumunyera mumunyazi nwanirira gwe weesiruwazi omanyi weesirisanye mu byekisiru nenze tebajja kusa bajja kusimamu gwe ndaba nawe okuze yenna yina omuntu akubuusanga mugambe nti olubuto lwavaamu owulidde kaakati ogenda genda eri mu katale olwo omukyala atuwa ebintu yankubidde esimu nti ebintu byange bizze kirirayo abikuwa obireete owulidde aye tutambulanga okerebera omanyi nouna okukerebera kwakukwata yangu ako odduke ku sipiidi kasajja kabanja mwana enekola atya buli kiseera oyogera bingi buli ddakiika n'ontawanya ebibuuzo buuza bingi maziga gasusse gyendi ebyo munnange byeweegomba byanseeno birigwawo leka nze mpeereze Katonda eyampita tubadde nakuyise gannawe tubanjaga twogeremu okubabi naye tunnumba ensonga lwaki saagadde kumitingirwa mu kkubo oba wantuwa yagadde nkumitingire ewatu nga tulyaba omanyi gwolyemba emikolo gyaffe gituuse ate nga bwe nakusuubiza nti gwe muwala gwe neesiga gwe muwala gwe njagala obeera naye kwegamba nga njagala tubeere mu ssanyu kanzi bwena kyonna kyonna ekyagala otunyiriza kyonna nkire making sure nti kisolovinga nga bukyali era nga ensonga lwaki nkuyise
ekintu kyonna kyewakweka kyotambula? Sirina kyakukweka. Ebinfaako bimanyi. Ewaka omanyiwo. Buli kimu okimanyi. Sirina kyakukweka. Fine, personally gwe ng'omuntu oyinza obba ng'olinayo ebijjo byonkweka byotagyoga nti kino sijja kimugamba, kino bwe nakimugamba ajja kunyiiga. Oyinza obba ng'olinayo kyonkweka kitayagala kuŋŋamba. Sirina kyakukweka. Gloria, wali ozaddeko? Nze sizaalangako. Tonimba kuba kati Gloria ate kati bw'ate bw'oba ng'onimba nobako kyokola ki? Nze sizaalangako. Ebinkwatako bimanyi. Ewaka omanyiwo. Siinaayo mwana. Gloria, olinamu ensonga muli gyonkweka gy'otaŋŋamba? Sirina kyakukweka. Tutya oyinza oba ng'ogamba nti kino bwe nakimugamba kigenda munyiiza, emikolo giyinza obutabaawo. Tekisoboka Gloria, osekera kuba okukyala twakyala dda, kati emikolo ate sirala nsonga kimasiramu. So ensonga kinkubuuza, olina muli Gloria ekintu kyonkweka nga gw'omuntu kitayagala kumbuulira? Sirina kyakukweka era singa kibaddewo nga kyetaagisa okugamba naali kigambye. Wazaalako? Sizaalangako. Tolinayo mwana yenna? Sirinayo mwana. Gloria, olina omuntu yenna gwe wali osibisizzaako oba ne bamusiba ku lulwo? Nze sirina gwe nali nsibisizza. Gloria, tonimba. Sirinayo omuntu gwe nali nsibisizza. Teri muntu yenna gwe baali basibye ku lulwo? Taliyo. Gloria, bonna onnimba nezuulira amazima. Kiyinza obutaba kirungi wakati wange naawe. Ensonga lwaki nkubuuza nga tuli babiri. Tolina muntu yenna yenna? Sirinayo. Bankubidde nga maama abadde ayina wantumirako. So asooke ngendeyo. Togenze? Gendaze. Ate wano bazanyira ku mutwe. Ono Guy yabadde answitchinga ku switchings. Kuba Guy yaŋŋambye nti Gloria yajjamu ku lubuto ne bamusiba ku lulwe. Ate ko kandaga kali innocent tekalina kikamanyi. Kasimanyi bwono Guy yanswitchinga. Wayagala kutta mikolo gyange. Manyi n'abantu beesiba ku bantu bintu ebyekisiru. Yakwezuulira amazima. Yagazuula. Nadde kayitedde ne kusinta ati nendabidde zikawa. Buli kiseera oyogera bingi, buli ddakiika n'ontawanya. Yes, Gloria. Yes, obadde ogenze n'ate mbadde nerabidde okugamba nti nkweteddeyo ku ssente. Yes, mali ndese emitwalo 5 njagala bayambeko ewaka. Sitegedde mbwa engeri gye mbaddeewo simanyi nakumanya, just ndabidde awo ng'ogenze ng'ate sizikugambye. It's okay. Kale njayitirawo enkyanze yeeti. It's okay, tujja batwogera nzije nzikuwa ewaka. Kale. Ebifunga n'ebigwawo munange, ebifunga okukunza awo k'obifunamu.
yabirekeyo awonye omwoyo gwange emisumaali gyali miwanvu saako engule y'amaggwa byonna ebyo yabikolera nze nemo okufaaha laba kyokka gwe mubiri ow'effujjo obeera ontwala mu bibi leka nze mpeereze katonda ye yampita. Bakwebaka kusema ekigundi kino kikyagaanye otererera kikyagaanye bijeteera kuba kati ekintu kyatambulanga gwe bw'oyagala kitambule kinatambulira ng'ekyebwerero obadde osobola hansi kati osobola ku bifaiso kati obanga abadde akola owa stove zitoya wamala obuvaako naye gwe shamu yaliko kibannange naye bannaayi bulo kakiiko ako kakwagala akawala kakuyiriddewo omubiri akawala byonna kabikoze byonna n'abakazi abalala bonna abakazi 10 bye bandikoze omuwala abikoze okwo omuyekka akayene kakwirawo omubiri bino ssente simanya biki byonna byekkume nze gwolaba wano ne bakusuba ng'oli boyfriend wange ne bangala myaka 5 mba nkulekayo bwenti nga nange nfuna omusajja omulala nga lwaki nzituuka n'omuntu naye akawala ko byonna kabikoze lwakuba bannange kalina embeera zaako za buntu nokulamu abasajja mukimanyi temutegeera bannange omala byonna n'omwana ng'abikoledde n'omala n'omugattako omukazi omulala naye wakuba engeri gyakwatamu ebintu eshaamu onoonya bw'omunyonyola ategeere yabitegeera bubwe ate bwagala okola ati n'osooka byogera nti onoonya bw'omunyonyola naye nekageza kakutanda nekakuzuula ng'okakozeeko ensasa gesimanyi oyagadde bukazi bulala toba nti bali eri bakusiba busibi mu kkomera myaka 5 6 7 ko kaba kajja kwettira era oba ogenda kulaba ku mayitiyo kaba kagenda kukwata kakutte kakweziikire ofe tukunoonya n'omulambo go nga tetulina we tugujja. Kituufu naye ngasi nolakobeti nga sina simu gye siya bano bwetubadde nabo mu ndowooza twewa amasimu awo nga tuvaayo gwabadde jeno kagge mufune. Hello wangi nnyo. Eddi ane tujja kujja kawunge sawa nga kale 8 oba 10 kale eddoboozi nampudde ebyomukazi ani oyo nyazaalawo yava okuba wangi kyekikazi nga kikwera kikwagaza ki nga kitugamba ki mbu simanyi kaakati ayagala mbu simanyi tujje yeetonde mbu simanyi yategedde ekituufu tumusonyiwe atwetondere